wabaire kyogema mbuzi wabaire ki wabaire kyogema mbuzi wabaire ki ensonga kyene abalayi baffe abawayi media mwebale kubeerako nze yolisigala yazid eggwe lyetwaleetedde leero lisesa lya byewuunyo waliwo omuvubuka ndasabiggo muntu nsolumira mwoyo eyalese abakyala bonna ye n'asalawo kugenda kuwalampa mbuzi ono bamukute ng'ali ku mbuzi lubona agisobyako ng'emugenda okubiraba byewuunyisa mbadde sikirabangako bambi engeri gyagikoonyemu abantu ababaddewo mutusogire nino eggulire omuvubuka yawalampye embuzi embuzi wabula ate bagenda mu maaso tubasubscribinge ku YY media balekinge video zaffe era well, this is an interesting story. There is a man who left all women in Iganga and in Busoga, and for him, he went and mounted a goat. He was found ready-handed, mounting a goat. He mounted it several times until the goat collapsed. Lyegulire liriwo omuvubuka ono mugenda kumulaba bamuyita Abudu mutuuze wa kukyalo buyubo kisanga mu bitundu bya Iganga. Ye yasazeewo yagambye ati abakyala tebakyamukolera n'agenda ku mbuzi n'agisobyako wabula yagisiiza bubi kubanga bw'olaba embuzi emabega This is an interesting story. Naye basajja bannaffe ebisolo tubireke. Abakyala bangi tebalina basajja. Abakyala baagala abasajja. Leero abakyala si babbeeyi nnyo. Abakyala era kuzino balayisi. Naye kati n'ogenda ku mbuzi n'osala n'ogenda ku mbuzi n'ogituusaako ebintu kubanga nga wogiraba emabega wolaba ng'ekifaananyi ekyo vidiyo eyo emabega w'embuzi kale honestly abavubuka abakyala weebali ebisolo tubireke so omusajja ono Abudu bamusanze ng'ali ku mbuzi eno nga wogiraba nga agisobyako so ebifaananyi bye tulina byebyo ono omuvubuka yawalampye embuzi yagisobezzaako emabega yonna yamyuse so tetumanyi lwaki yakoze kino but that's the story we are having right now. As you're seeing, that's the man who was found, who was caught ready-handed mounting a goat. He used it several times until the goat collapsed. He was found by bypassers. Ono kigambibwa ababaddewo batutegeeza nti yakutte embuzi eno n'agisiba emiguwa eyo wabaddewo omuti awo omunene n'agisiba ku muti awo then atandika okugikozesa yabadde akozesa amaanyi mangi nnyo nga kati era nga woolaba saati y'omusajja ono ogiraba abantu basanzeeko nga n'obuviiri bukyaliko ebadde ekyali nkyafu olw'amaanyi gano ge yakozesezza amangi ng'asobya ku mbuzi so byebyo bifaananyi yo embuzi wogiraba nanyini mbuzi atugamba nti yabadde ggwako so tamanyi oba likyalimu oba nedda so tetumanyi wabula nga embeera yeeyo ono omuvubuka Abudu bamukutte lubona ng'agisobyako era nga ali mu mbeera ze ez'obuntu yaganye okwogerako naffe twamubuuziza lwaki yavuddeyo n'aleka abakyala bonna abanyirivu abali mu bitundu bya Iganga ne Busoga n'asalawo okugenda ku mbuzi okugiwalampa okugikola bino byagikoze yaganye okwogerako naffe wabula abakyala nga bwebalaba awo n'abantu abalala babaddewo nga bakambwe nnyo nga bavumirira ekikola kino. Wabaire kyogema
babaire ki okugera babaire ki nsonga kyena yena oyo muntu waawe ife wabulooza yatuswazize ino nange ife tulina abakazi bangi nze nina abakazi basatu yakatusabye kuwa kiri abakazi nze abakazi lingoba bugobe